الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي رفع السماوات بغير عمد نراها، الذي أرسل إلينا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى كما وصى بها تبارك وتعالى للأولين والآخرين بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amatenda amajibu ga Allah tabaraka wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna. Bwe tugamba nti nno Allah mulezi w'ebitonde byonna, tutegeeza nti byonna by'olabako n'ebyo by'otalabako. So teri alina buyinza, teri alina maanyi kuba nti nno alabirira kitonde kinne waakyo. Teri kitonde kirina buyinza ku kitonde kinne waakyo. Tubola babawaba abatusooka ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam tebannamutuma, baali batta abaana ab'obuwala. Allah tabaraka wa ta'ala n'abagamba, abawala bammwe mubaleke temubatta, kubanga nahnu narzuquhum wa iyyakum, ewalala nahnu narzuqukum wa iyyahum, ffe tubagabirira abo be mutta nammwe ababatta. Kiba kitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala y'alina obuyinza ku kitonde kyonna, ye mulezi. Byonna by'olabako by'otalabanga nako n'ebyo by'ojja okufa nga tolabyeko, Allah tabaraka wa ta'ala biri wansi we. So teweeraliikiriranga obanga olina abaana bangi, obanga olina obuvunaanyizibwa bungi. Kyenjagala otegeere nti Allah tabaraka wa ta'ala buli kyonna ekiyingira mu nsi tekiyingira okuggyako nga Allah ateekateeka riziki yaakyo, kubanga riziki y'ekitonde ekyo teri kitonde kirala kiyinza girya, teri kitonde kirala kiyinza kukozesa riziki y'ekitonde kinne waakyo nga si yaakyo. So byonna bye tukola tube batebenkevu n'ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatukoledde oba byatuwadde, era tumanye nti kyonna Allah kye yateekateeka nga kikyo teri agenda kikwata, teri agenda kitwala. Bwe tunaategeera ekyo tujja kusinza Allah tabaraka wa ta'ala nga tuli batebenkevu, nga tetulina waasiwaasi. So Allah tabaraka wa ta'ala gwe mbategeezaako ye Allah eyasereka eggulu nga teri mpagi, teri nkondo erikwatiridde, nga ffe abaana Adamu tulina tekinologiya getutendereza ennyo naye ng'alimu obunafu, kubanga buli kyonna kye tukola tukoppolola, tukoppa ku bya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokulabirako, Allah bw'abanga yasereka eggulu nga terina mpagi erikwatiridde, ffe tusereka amayumba gaffe naye nga toyinza kusereka okuggyako ng'osoose n'ozimba. Ekyo nno kya kitiibwa. Allah eggulu erirye terina mpagi erikwatiridde, naye ffe amayumba gaffe bw'eba kalina tosobola kuzimba fulo yakubiri ng'esooka teriwo. Ate n'ekirala, ffe amayumba ge tuzimba, bw'ozimba wayita emyaka 5 nga yeetaaga renovation, yeetaaga okusiiga langi, yeetaaga okuddaabiriza bagikubeko ka sementi bupya. Naye eggulu tebukyanga ku makya n'osanga nti Muhammad atunudde waggulu, mbuuza kiki owaaye amaaso lwaki ogatunuzza waggulu, ng'agamba ndabye eggulu litandise okunkumuka. Eyo tekisoboka. Lwaki? Allah tabaraka wa ta'ala byeyakola byonna bisigala ku original. So tegujja kukya ng'eggulu lirabibwako oba lirabwako mbulitandise okusiiwuuka. Mu bannaaye tukuba amadaala eggulu tulisiga elangi, tekijja kusoboka.
sebya Allah byonna. Allah asereka eggulu nga teri mpagi erikwatiridde, ffenna tuli bajulizi. So tubeere nti nno Allah tabaraka wa taala tumuwa ekitiibwa kulwo tutumira omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'aze n'obuluŋŋamu n'eddiini ey'amazima. ng'obuluŋŋamu bwe twogerako kyekitabo ekitukuvu Qur'an, kubanga Allah tabaraka wa taala yagamba dhalika alkitaabu la raiba fihi. ekyo nno ekitabo Qur'an, abasomi b'Oluwarabu ekigambo dhalika kikozesebwa ku kintu nga kiri wala. Twandigambye nti oba hadha alkitaabu kikira ekitabo, naye Allah yakozesa lafuz oba enjogera dhalika alkitaabu, ekyo ekitabo ekitukuvu Qur'an. Si nti nno ewaffe mu maka gye tuwangalira oba mu mizikiti tekibaayo, wabula yakozesa dhalika ng'ekigendererwa mu myoyo. Qur'an tugirina mu maka gaffe, ku mirimu gye tukolera, naye nga mugisoma tetugisoma n'agamba dhalika kubanga tuli wala nnyo nayo ogisoma. Wabaawo omukolo ogubaddewo ogenda okulaba abasiraamu bawalampa mu mayumba waggulu mu busolya ng'ajjayo Qur'an gikubako enfuufu batandikira abawalimu. Ensonga lwaki Allah yakozesa dhalika, ekyo ekitabo ekitukuvu Qur'an. La raiba fihi hudan lilmuttaqin, kyejagaddemu kagambo hudan lilmuttaqin. Kidhalika alkitaabu la raiba fihi, tekirimu kubuusabuusa amakulu. Ekitabo ekitukuvu Qur'an newankubadde mujja kusoma mulimu ebintu bye mujja okusanga nga temujja kutegeera n'amagezi gaamwe, naye newankubadde bikulemye okutegeera nga ggwe la raiba fihi, tebirimu kubuusabuusa kuba hudan lilmuttaqin. Qur'ani yo buluŋŋamu eri ababatya Allah tabaraka wa taala. So baddu ba Allah, omubaka yajja n'obuluŋŋamu, tutegedde ekitabo ekitukuvu Qur'an n'eddiini ey'amazima nga eddiini busiraamu, nga Allah bw'agamba nti inna ddiina, abawalimu bazze batusomera, eddiini emanyiddwa ewa Allah y'eddiini busiraamu. Eddiini ya Allah gy'amanyi ewuwe eddiini busiraamu, era naga nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diina, buli yenna analipootinga mu maaso ga Allah ng'enzikiriza gy'agenze nayo si ya busiraamu, ajja kuba akoze loss, ajja kuba akoze loss gy'atalabanga nako. So byonna bye tukola tusabe nnyo Allah tabaraka wa taala abeere nti nno atunyweza era twagazise omubaka sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma baddu ba Allah, mbakuutira mbalaamira tubeere nti nno tutya Allah tabaraka wa taala. Oyo Allah tabaraka wa taala alina amateeka mayitirivu nnyo mu Qur'an agatukubiriza, naye nga mugo mulimu amateeka abawalimu ge batera okuddiŋŋana buli lukuŋŋaana lwonna. Naye baddu ba Allah tetuddiŋŋana mateeka ago nti oba mu Qur'an ebyokusoma byaggwayo, nti oba amateeka ayat ezitukubiriza okutya Allah zaggwayo teziriiyo, nti oba amateeka amalala tegaliiyo. Wabula tubiddiŋŋana osanga kijja kuba nti nno kigonza omutima gw'omwanadamu oyo aba abadde ng'asigazzaamu omutima ogukaluba. So Allah tabaraka wa taala atukubiza n'akoola nti abange mu abakkiriza. Bw'abanga Allah yakoola abakkiriza, tusooka ne twebuuza aya eno yakka ddi? Bwebanga yakka ku basahaba ate nazzaako ettaqullah, abakkiriza n'abaliraanyisa nga bakubiriza batye Allah, kibe kitegeeza basahaba olaba baali bakkiriza naye nga tebannatuuka kussa ku level etya Allah, kibe kitegeeza nti ffe tulina kwerwanako nnyo kubanga biyinza obutaba byangu. So Allah yakoola tabange mu abakkiriza, amakulu abakkiririza mu busiraamu bagize obusiraamu bagize obukkiriza mutya Allah tabaraka wa taala haqqa tuqaatihi, mukakafu gwoku nti ekigambo taqwa kyekintu ekyasinze okuba ekyebbeeyi, kubanga Allah mu Qur'an yakyogerako nti abange ya bani Adam, baayimu abanaddamu
qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. Tubawadde ebyambala ku makanzu ga bbeeyi mwambale, enkofiira ez'ebbeeyi bukaaya, ngoye za kitiibwa mwambale, ne warisha munyume nazo era mubiike nazo obwereere bwammwe. Ninaga nti walibaasu taqwa, ekyambalo ekyokutya Allah tabaraka wa taala, dhalika khayr, kyekyasinza okuba ekirungi ng'ate kyabbeeyi. So Allah bwe yatukubiriza n'atugamba nti haqqa tuqaatihi, tumutye mukakafu okumutya, basahaba bagezaako nnyo okukallafa, okwekalubiriza okuba nti nno bakola to their maximum, bagezaako kye basobola edduniya ne balabira ddala nga batandise ogivaako ng'obudde bwonna bwe balina bakolerera akhira. So Allah n'abagamba abali temwekalubiriza, haqqa tuqaatihi, katusooke tugonzeemu, fattaqullaha mastata'tum, mutye Allah tabaraka wa taala nga bwe muba musobodde. Mastata'tum kubanga omubaka sallallahu alayhi wasallam oba osomye mu tafsir owa Ibn Kathir, hadithi ziri wansi nga zinnyonnyola, kubanga omubaka sallallahu alayhi wasallam ku nsonga eno yagyogerako n'agamba ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kyembaganye mukyewale. Fajtanibuhu ebeera kikolwa kya tuola order, kulagira, ate kiraga nti teri option endala, kyate bw'oteewala ng'ate olinayo option ekyokusalawo ekirala, tekiriyo. Wama amarutukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, naye kyembalagidde nganze omubaka, fa'tu minhu mastata'tum, mukoleko kye musobodde. Bwe tuba tuzze mu sunan oba mu sunna ez'omubaka nga tuvunula aya eyo, mastata'tum kyategeeza tuyina ze tuyita qabliya ne ba'diya. Oba tusobodde kusaala qabliya ng'osobodde ba'diya, mastata'tum egirawo. Mastata'at ekyo oba osobodde. Allah tajja kuyitaga nti gwe budala nawulidde toyagala kusaala qabliya ennaku zino, galamira wansi nkuweeyo kibooko. Allah tajja kubonereza lwaki mastata'ta, kyekyo kyosobodde. Ennaku ez'okusiiba ziri mmeka? Zimanyiddwa mpitirivu. Tosobola kusiiba ku Mande, osobola lwakuna nti ye. Allah tagga nti gwe wiiki oyagala kulya buli, toyagala kusiiba, akuba ekibooko, tekijja kusoboka. Allah tajja kikola lwaki? Mastata'ta. Era bwe tudda fattaqullaha mastata'tum, nga tuzze mu bya Allah byalaalika, era tujja kivundula nga tugamba tya Allah kwekyo kyoba osobodde otya. Omuntu alina obusobozi obuyimirira mu swala ye okumala eddakiika 10, alhamdulillah, kirungi. Salatul fajr ng'asobola ogiyimiriramu eddakiika 10, kirungi nnyo. N'oli asobola eddakiika 3, mastata'ta, ekyo kyoba osobodde. So buli omu kyasobola kyaba asobodde, ate Allah nga bw'aba asobodde. Gwasobola okuyimirira mu swala ya subuh eddakiika 10 oba essaawa nnamba, tekirina buzibu, soba ng'ozanyira mu budde bw'eswala. N'oli asobola okugisaala mu ddakiika 3 nga bwe busobozi, kintu kyasobola biidhinihi tabaraka wa taala. So tubeere nti nno tutya Allah, era tusabe nnyo Allah atujjulule nga tuli mu baddu abasiraamu. Mpozzi nga naatera okwanjula omusomo gwange, mujjukire kambajjukize hadithi ya Amiri al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Tujjukira bulungi Umar ibn al-Khattab y'omu ku bazira b'obusiraamu abaatusookawo, y'omu ku basajja babinywera, y'omu ku basajja abaali ku lusegere lw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Taata wa Umar gwe bayita al-Khattab yalina ekigendererwa gwe yazaala Umar ibn al-Khattab mutabani we. Ekigendererwa kye yalina, yali ayagadde Umaru
abe musajja muzira. So kye yakola, omwana bwe yali atandise okuvubuka yamutwala mu kibira n'amusuula eyo nga ekigendererwa kyanoonyaamu bw'akula ng'alaba nsolo, n'amala obudde ng'alaba nsolo, bw'anaavaayo mu nsi teri agenda mumusobola. So Umaru n'awangaalira mu nsiko mu kibira ng'alaba nsolo, asikagana na nsolo, okuba kulwana alwana na nsolo, so that bw'aliba avuddeyo ku nsi tewagenda kuvaayo muntu yenna asobola kubeera nti namuyimirira mu maaso ge n'amulemesa ekyo kyonna ky'aba ayagadde era kyatuukirira. So abazadde mwenna abalina kimwagaliza abaana bwe budde mukitandiikeko nga bukyali. So Umaru atugamba sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'malu binniyat, mazima omulimu gwonna gukolebwa na kumalirira, wa innama likulli muri'in ma nawa, era buli omu yenna likulli muri'in empeera ajja gifuna okusinziira ku ekyo kyagenderedde. Tukitegeera bulungi nti enniya eva eba ku mutima teba ku lulimi nga bwe kyali mu biseera by'edda. Enniya eba mu mutima. Njirese hadithi eno kubanga abasinga tulina ebigendererwa bingi mu kujja ku mikolo nga gino, naye ng'ebiseera ebisinga era kisoboka bulungi nnyo okuba nti nno enniya yaffe tugikuŋŋaanya wamu. Ng'abasinga abamu ku bantu baba bazze babigendererwa nti talina byakukola, abamu baba balina ebigendererwa nga kyayagadde ewaka tabadde na lunch, talina lunch nga gyatuulewoko afune ku lunch, ng'era mu bantu eri abajja nga balina ekigendererwa ky'okuyiga obusiraamu eddiini yaabwe, naye ng'ebigendererwa byonna ensonga ezo zonna kisoboka bulungi nnyo okuba nti nno tunoonyaamu nniya zaffe kuyiga busiraamu, then ebisigadde bijja kujja. So na buli kyonna kye tukola tubeere nti nno tutukuza ebigendererwa byaffe kubanga byebyawula ibaadaati ez'enjawulo. Zezawula enniya yeyawula tahiyatul masjid ne solatul fajr ne ibaadaati ezisigadde. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa n'abazaana ba Allah, mukkirize omusomo gwaffe gwe njagala tutambulireko mu budde buno guli nti nno abasinga abazeeyi, abavubuka n'abakavubuka n'abapulaninga okuvubuka, tusaba Allah tabaraka wa taala ebintu bingi nnyo, naye Allah tanukulangako ku duwa zaffe. Naye nga gyeri ensonga lwaki Allah tabaraka wa taala eduwa zaffe tezaanukulwa oba tazaanukula, zizimu ku nsonga zetugenda okutunuulira. Kubanga abawalimu kuva mu myaka gy'edda bazze batusomera amateeka, bazze batusomesa nti yenna buli yenna bwe butuuka omwezi gwa Ramadan bw'osaba edduwaayo etuuka. Naye abasiraamu bangi tuwangadde tusiibye Ramadaanaati eziwerawerako nga tusaba Allah, naye byonna bye twasaba Allah tetubirabanga nako, n'obuufu bw'ebyo bye twasaba tetubulabanga nako. Kati ensonga zetugenda okutunuulira, kubanga ne Allah yennyini yatugamba nti ud'uuni astajibe lakum, munsabe njabbaanukula. Kati Allah bw'abanga eyatuwa assurance tajja twanukula, ati lwaki taanukula duwa zaffe? Era ensonga mpitirivu nga ku zo mwe muli zino zetugenda okutunuulira. Jjukira edduwa ze zimu ku ibaadaati omubaka sallallahu alayhi wa sallama ze yatukubiriza, era tujjukira nti mu baatusooka abalongoofu baali basaba Allah tabaraka wa taala n'ayanukulirawo edduwa zaabwe, edduwa ze baali basabye mu budde obwo. Tujjukira ekyafaayo eky'omumanyi gwe bayita Yahya bun Mu'in,
kyafaayo ki bwe yali mu lugendo ng'alina gy'alaga. Olugendo lwali luwanvu, obudde ne bumukwata nga essola ino okuba nti nagisaalira mu kkubo. Bwe yakyama ku muzikiti okusaala, yasanga abasiraamu bakuŋŋaanye nga bali mu dduwa. N'agamba nga bwe kiri nti nno n'edduwa ibaada, n'asooka atuula ne basaba Allah tabaraka wa taala. Edduwa yali mpanvu nnyo, neyingira mpaka mu ssaawa nga 9. Ne bamala edduwa, n'asaala ne basaala, n'asaalawo obutatambula ku lunaku olwo, asule enkeera akeereremu. Kati obudde bw'ekiro bwe butuuka, Yahya ibn Mu'in aba mu masjid, aba mu muzikiti, ne wajja omusajja omuddugavu, omuddu ng'ate muddugavu. Kati omuddu oyo nga tamanyi nti mu muzikiti gye lyalimu, n'asaala eraka 2, n'asaba Allah, kubanga bali ebigendererwa byabwe ebyokuba nti nno baasabye Allah mu budde bw'emisana, baali basaba nkuba ng'ebisolo bifa olw'enkalamata, kalamata ng'eyampitirivu, omuddo nga gwonna gwagwawo n'amazzi nga tebalina, so ne basaba Allah. So n'omuddu ono bwe yayingira mu muzikiti n'asaala eraka 2, ensonga yali yeeyo emu eyo, n'asaba Allah, naye emikono yali tannagissa wansi nga Allah ayanukudde edduwaayi. So kyenjagadde obalaga nti n'abaatusooka abalongo baali basabanga Allah, Allah n'anukulirawo okusaba kwabwe. So ate ffe kyanyume kyekyo, ffe jjajja yasaba edduwa mu nsi yaffe, omuzzukulu n'ajja ng'ekya jjajja tekiddanga. Jjajja kye yasaba, jjajja teyakiraba, omutabanyi teyakiraba, omuzzukulu takirabye. Amakulu edduwa teyanukuddwa, naye nga gyeri ensonga lwaki edduwa zaffe tezaanukulwa. Ekisuukira ddala mu bintu ebivaako Allah obutaanukula kusaba kwaffe, akilul haramu, okulya haramu oba okukozesa haramu. Mu budde bwe tumala ebiseera byonna mu bwangaazi bwaffe, buli bwe tubeera ku haramu ebitakkirizibwa, edduwa zaffe mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tezaanukulwa. Tuyinza okisika nga tukijja mu hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nga hadithi eyo yali mpanvu naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'atugamba, thumma dhakara rajula, oluvannyuma atunyumiza omusajja atindizza eggendo, amakulu ali mu safari mu lugendo, nga ashiratha aghubara, yenna enviiri zimusunsumaddeko ku mutwe, ajjudde enfuufu, amakulu enviiri zimusansuseeko nga yenna ajjudde enfuufu, ng'emikono gye agiwanika waggulu nga kyagamba kiki, ya rabbi ya rabbi. Asaba Allah tabaraka wa taala amuteerewo obwangu era amuteerewo obufulumiro okuba obukoowu bwebwo n'obuyambi talina, naye nga ekyewunyisa ku mwanadamu ku musajja oyo, wa mat'amahu haram, ng'ebyokulya bye entanda gy'atambudde nayo ya haramu. Bwe tugamba nti ebyokulya haramu, kitegeeza nti alidde ekintu ekigaanibwa mu Isiraamu ng'embizzi, si kye tutegeeza. Wa mashrabahu haramu, ng'ebyokunywa by'atambudde nabyo mu kacupa bya haramu, kitegeeza nti yali asitudde mwenge. Wa malbasahu haramu, nga n'ebyambalo by'ayambadde bya haramu. Amakulu ge yayitamu bifuna gaali ga haramu nga Allah tagakkiriza. Era wa ghudhiya bil harami, ng'omusajja oyo okutuuka awo obuzito bwalimu n'okunyirira kwanyiriramu, anyiriridde era yakulidde ku haramu. Fa anna yustajabu lahu,
wamma Allah ayinza atya okwanukula omusajja afaananako bw'ati. So buli yenna ebbanga litumala ng'amakubo bwe tugamba nti ebyokulya bye yali alya byali bya haramu, kyetutegeeza kiikino: bw'obanga ofunye omulimu n'obbamuuko katono, kyokulabirako bw'obanga oli makanika ng'olongoosa katugeze emmoroka, oli n'aleeta emmoroka n'ojjamu ekyuma ekipya n'ogamba kino kibadde, n'omusizaamu ekikadde n'omuggyako sente z'ekipya n'ogamba leeta tugende tugule, ng'olina akakadde akako, egino emitwalo ebiri gy'omuggyeko n'ogissa mu zizo ziba zituuse za haramu. Era buli kyonna ky'ogenda okolamu kijja kuba kya haramu. Na buli kyakunywa kyonna ky'ogenda okunywa nga kivudde mu ssente ezo kijja kuba kya haramu. Na buli kyambalo kyonna ky'ogenda okwambala nga ssente zeezo eziguze ekintu ekyo zeezo za haramu, z'otaddemu obukumpanya n'obubbibbi n'obufere, byonna ze zimu ku nsonga ezigenda okuvaako Allah abeere nti nno taanukula kusaba singa onooba omusabye. So buli byonna bye tukozesa, buli byonna bye tulya, tubeere nti nno twekebejja, temuyitiramu haramu yadde. Oba bakuwadde kye bakuwa kyonna kituuse gye kiraga. Oba bagambye nti twetaaga ogule ettaka tuzimbe omuzikiti, bakuwadde obukadde 10 nti gula ettaka erijja mu bukadde 10. Lwaki ogula ettaka lya bukadde 20 ezisigadde n'ozikuba mu nsawo? Zonna ssente z'ogenda okuusa mu nsawo ng'amakubo gego g'okozesezza, kijja kuba kyonoona emikisa gy'edduwa okuba nti nno zaanukulwa. Tujjukira bulungi n'ekyafaayo kya Imaamu Abu Hanifa, kyetumujjukirako nti nno ye musajja omu ku ba imaamu baffe abana eyatandikawo okusoma kwa boarding, kuba yali musajja musuubuzi era nga musajja musomesa wa ilmu eyaffe ey'eddiini. Kati Imaamu Abu Hanifa mu biseera bye yalingamu mu ddarasa ng'asomesa abantu, yafunayo abavubuka bamuyambe mu katale nga yali asubula ngoye. Kati bwe yali abawa engoye n'abagamba mbawe engoye zino, naye ng'olugoye luno n'alubalaga, timululaba nti tululaba, luliko damage. Bwe mubanga mulutunda, bwe mubanga muguza omuntu yenna alwagala, temusooka okukola, mulina omulaga damage eriko, so that agula nga musimu, abawe ssente ezijja mu lugoye damage eriko. Kati abavubuka nga bwe kiri nti biseera by'edda tewali nga ntambula z'amasannyalaze nti dakika 40 ssaawa 4 watuuse, baatambula emyezi nga 3, baagenda okutuuka eri nga beerabira dda, ne batuuka amakanzu gonna ne bagaguza abantu ku bbeeyi y'emu. Kati bwe badda kyeyasooka okubabuuza, yababuuza nti abaayi mukumyewo nga sinnayogera bingi, ekkanzu eyaliko damage mwakolanga bwe nali mbagambye oba mwakyusaamu? Vuka ne bamugamba twerabira. N'agamba kati ssente zonna zoonoonese. Kyokulabirako ne bamubuuza, naye tuggyemu oli ekkanzu twazitunze 5 ekyokulabirako, tusobola okuggyamu $5 kanzu emu esigadde zibe za halali. N'ababuuza n'abagamba musobola okuggyamu akasente kali kennyini, omusajja gwe mwaguza kanzu eriko damage, akasente kennyini ke yabawa
jjukira ogenze emyezi 6 oluddeyo otunda emyezi ng'esatu n'okomawo oli mu mwaka gumu plus oba okyakajjukira nebagamba ate tusobola nagamba so bwe kiba bwe kityo sente zonna zifuuse za haramu sente zonna ne bazisaddaaka ku lw'oyo omuntu gwe baali balyazaamaanyiza wamuguzizza olugoye oluriko damage ate ne beenenya owa Allah tabaraka wataala. So ekyo nkireese kibeere nti nno tufunamu ekyokuyiga newankubadde ng'olina akakadde n'olyazaamaanyaayo 5 byokka n'obissa muzizo n'ezizo ziba zifuuse za haramu. So kyonna kyetukola tube beegendereza nnyo buli kantu konna nga kalimu olwa haramu bw'okasembeza mu bibyo kubanga olina embuzi 10 newankubadde kayana k'embuzi ne kayingira muzizo nga tosobola akajjamu ezo nazo ziba zigenze zonna ziba zifuuse zitakkirizibwa. Zonna oba olina okubeera nti nno eitha gwe walyazaamaanyiza omwenenyeza era n'osaddaaka mu mannya ge oba okuume Allah tabaraka wataala abeere nti nno akuvunaana n'obutaanukula kubeera nti nno bw'oba omusabye biidhinihi tabaraka wataala. N'ekyokulala ku nsonga eya okulya oba okwambala oba okukozesa haramu, Ibn Abbas bwe baseerabidde yabuuza omubaka sallallahu alayhi wa sallam kamuza ya Rasulallah nkikoze ntya okubanga edduwa zange zaanukulwa maaso ga Allah bwe mba nsabye nkoze ntya edduwa zange Allah abeere nti nazaanukula. Allah n'amuwa ansa n'amugamba tereeza butereeza byakulya byo Allah ajja kwanukula edduwa. So bujulizi bungi nnyo bwe tusobola okufuna nga buyinza otulaga ebbanga lye tunaamala nga twesibye ku haramu, obukumpanya ne bubanga bukumpanya, minzaani ne zibanga minzaani, okubba kwa sementi nga tuzimba ne kubanga kubba, n'obulyake obukumpanya, byonna byebimu ku bizibu ebigenda okuvaako Allah tabaraka wataala okuba nti nno taanukula kusaba kwaffe. Koze okusinziira ku budde obwampeereddwa ensonga eryemu gyetukoonyeeko, nsonga ya byakulya, byakukozesa, byakwambala, amasimu getukozesa, amakanzu getukozesa, getwambala, n'ebyokulya tukakase nti nno byonna bya halal, edduwa zaffe zijja kwanukulwa biidhinihi tabaraka wataala. So tubeere nti nno twetereeza ensonga erinjagala tubeere nti nno tukoonako endala mu ddakiika zino entono, nsonga ya adamu al akhdhu bil asbab, obutassaawo Allah wayinza kuyisiriza. Era abasinga ku baanaddamu tusabye Allah tabaraka wataala ebintu bingi nnyo naye nga Allah taanukudde, naye ng'ensonga tetussaawo Allah wayinza kuyisiriza. Ekyokulabirako ffenna abali wano bw'aba muzeeyi nga musajja mukulu mu myaka oba mukadde yalina ebirooto, era naffe abavubuka tulina ebirooto. Buli omu yandiyagadde azimbeko mu kibuga bw'aba ayagadde, era buli omu yandibadde ayagala abeere nti nno yeevuga mu mmoloka etegeerekeka. Naye ng'obuzibu buliwa bwe tusaba Allah, naye nga tetutaddeewo Allah wayinza kuyisiriza. Omwana ddamu ayinza okusaala kuva ku mwaka mpaka ku mwaka n'asaba Allah nga kyayagala kuzimba kalina, naye ng'obuzibu buliwa lwaki Allah taanukula. Asaba Allah alhamdulillah kirungi,
naye bw'amala nadda mu buliri neyeebaka. Kati gw'osuubira Allah anaakola ki? Allah akole ki? Allah talina ngeri gy'agenda muyambamu. Tebuuki ku makya Allah agambye nti waayi Kamaadi asabye nnyo naye ku luno kamukolera ekigenyi. Genda okutya ku makya abantu balaba Kamaadi ng'akuba entumu nti ati Kamaadi obadde ki? Kibannaaye Allah atinkoledde kiki? Zaabu atonye ewange. Enkuba eyatonye mwandiwulidde nti ye Allah yatonyesezza zaabu, amayinja gatonye nga ga zaabu. Tekijja kubaawo. Bwe tuba twagala Allah atukolere atwanukula okusaba kwaffe, tulina kusituka. Bw'oba osaba bugagga, bw'osaala fajiri, fuluma tambula ku kyalo. Bw'oba oli muyala, Allah tajja kusa suwaani y'emmere ng'oli muzikiti olwakuba omusabye emmere. Fuluma ku kyalo, wajja kuba walinawo akalimu akuwa okole, akuwe n'ebyokulya. Edduwa yanukuddwa. So byonna bye tukola tubeere nti nno tussaawo amakubo Allah tabaraka wa taala wayinza okuyisiriza. Mwanadamu ayinza okuba kyayagala kiki kusoma, soma nnyo, naye nga tassaawo makubo. Mu kibiina tabaayo, n'abantu batambula nabo tebalaga nti kyasaba akyagala. Atambula n'abayaaye bakyalo naye ng'agamba ayagala kusaba, ayagala kusoma. Oba oyagala okufuuka inginiya, lwaki ate otambula n'abasawo? Olina okussaawo Allah tabaraka wa taala wayinza okuyisiriza biidhinihi tabaraka wa taala. Tusooke tumalirize adhan biidhinihi, then tujja kuba baada swala tuddamu tukoleze buto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.